eyawa Museveni ekirowoozo eky'okgenda mu nsiko n'amuwa emmundu n'amuwa ebissi essente n'emmere byonna wamu kaakati ayogedde ebitiisa ebiduduma Museveni essaawa yonna agenda by'okulwanyisa n'eddagala ye muzeeyi gwe nnyimiridde naye waneene njagala obabuulireko emboozi gy'otuwadde biki ebigirimu kankwatira omuzindaalo. Asebo Museveni yajja ewange ekiro 2:00 lwali Lwakutaano Olwokutaano lwaddira ne bakuba Kabamba ne bankwata nti nze namusuza ne banjigira emyezi 9 ennaku zaali 2 Novemba 81 ssaawa zaali 11:00 ne bankwata ku kisaawe Nakawala ne bantwala e Kabamba bankuba ne bankuula amannyo amagulu ne bagalemaza n'olwaleero ndi wano naye singa kye nali nfunye mu lutalo luno era eyamuleeta ewange yali musaakodomi wange mu balwanyi 27 ali wali Kabamba ye Mole Jackson Muwanga. Kakati gwe eyakegatta ku NRM olw'okuba oyambadde ekisaati ekya kyenvu olowooza oli wa nnyo olowooza gwe wasookayo kaakati oyo omu kuba atandika ekintu kino agaakaaba musajja watugakomba kaakati nno nga tolekedde akalulu aka 226 akagenda okubeera mu vaawo mpitewo okulya n'okkomba essowaani ebigambo byongedde okubeera nga biranda ng'omukyalo ono gw'olaba Miriam Atembe yaliko minisita mu gavumenti eya Mwami Museveni avuddeyo n'akakasa ensi nti ne bw'olaba Mwami Museveni kutta bantu kutugumbula bantu n'okutirimbula mu kampeyini tewali muntu ku nsi kuno atya kalulu kwenkana musajja ono katubirabe ate nkomewo. Munsi muno sinalaba omuntu atya akalulu okwenkana ne Museveni. Omuntu okumagwaki yene bwakabanga kasisibirizi okamanyi otya student oba nurse oba medical office bw'ateekayo omuntu ente ayagala kwesimba Museveni akankana sirabangako omuntu atya akalulu ng'ono omwami. Kakati nno olwo tuba tusimbudde nga twolekedde byogenda okulira ebinene ebyenjawulo ebiduduma n'amawulire amalala mangi mukano ak'olwaliro ku gavumenti ze Eke Master mabega wa muzindaalo namaze dde okubeera nga ntuula video soko jimpere ekigalo bw'obanga oli mpya nkusaba osubscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka omuntu anyigirizibwa kwalina okubeera nga abeera kaakati nno emboozi eno ogenda giwulira mu maaso awo wabula twosooka okuddayo eri mubaka bwaffe obw'enjawulo oba okugamba nti tujja kuwangula tujja kumalako kama mbaya ne mbaya ate bwe tuva wano nga tukomawo.
mali kiribeta tuligere ngiru balali bamu tujja kuwangula tujja kumalako bwe tulemerako. David S. Wamala gwanga lya America. Kati wulira bwe tuddako emabega katono nnyo waliwo okutirimbula n'okutugumbula bannayuganda wali ekamoocha ku Acacia Mall. Ampuliriza bano baali bateeberezebwa okuba mbu baali banyaguluzi ba banka wabula ekyennaku abantu nga bano bakwatibwa poliisi bwe yamala bakwata ne bassa ku mpingo ne bakuba masasi. Ekigendererwa mu kino kyali kiki? Kankomewo biwulire ate lwogome. Abavubuka omukaaga abakuwa masasi ku luguudo Acacia nga bateeberezebwa okubeera mu lukwe lw'okunyaga ensimbi ku bantu kuliko Amis Muhammad yakazibwako eya Chemical, Sharifu Lukwago, Sebaka Michael, Fadi Katongole, Adam Tuyisabe Innocent, Maniriho Zaake yakazibwako erya Daddy Ize ne Muzamiru Kamoga. Okusinziira ku poliisi bano bazze beetaba mu bunyagulizi obw'enjawulo era nti baali balina olukwe lw'okunyagulula ensimbi mu bbaka ya Stanbic esangibwa ku luguudo Acacia wabula ne battibwa nga tebannagusa nteekateeka yaabwe. Eno robale yali egenda kuba ku Acacia Mall ku banka emu era twakozesa abakesi baffe ne tufuna ne kuba high witness nga kamera za TVC ze zabakwata. Bano bali just banamawulire bana abajjawo tugeze nga ba TikTokers oba ba YouTubers abajja oluvannyuma ba high witnesses bebayogera. Jana labo yo musajja gwe bakubye sasi ngali awo kumpi ne boda ngaliwo ne boda kati waze namutukako namugamba we yale wansi omusajja ne yala wansi watina wansi namugamba atululira omusajja namutululira omusajja akwase ebisu nagijayo namukuba amasasa satu wano mu mutwe olumala nagamba abantu it is okay namala natambula abadde byambalo bya poliisi oba tosana ngesimulabye na bulungi ne face abati abadde muleya nenga tetumulabye. Kati ekibuuzo kyange kigenda eri Uganda Police oba eri abasirikale bonna. Lwaki omuntu wabeera akwatiddwa bw'oba ng'ojjawo obumenyi bw'amateeka n'osalawo okwarrestinga omuntu, lwaki oyo omuntu omutta nga tonnamugyamu information? Mujjukira emabegako yali minisita, yali Nakiwala Kiyingi ebiseera ebyo nga bakamuwa obwa minisita. Okujjukizako akatono ennyo omwami ono abadde ategeeza omukyala eyali amanyiddwa nga Aida Nantaba. Ono jjukira yali minisita eyalwanyisa ennyo obubbi bw'ettaka mu regimu eno ya Mwami Museveni n'afundikira nga bamusudde mu kasero era n'okwesimbawo mu bitundu by'e Kayunga. Ampuliriza yalivaawo mpitewo omukyala ono okuyitawo. Kakati ono gwategeeza biki ebyaliwo. Tweyongereyo n'emboozi eno nkubuulira ebigambo omwami ono kamalirize. Mbanga seerabidde waliwo omusajja gwe batta. Omusajja oyo mbanga mujjukira bulungi wembanga seerabidde minisita alina okuba nga yoyo omutuufu. Baali ku luguudo lw'e Kalagi. Omusajja oyo yali ava ku ssomero ng'avuga sipooti, yali ku kipikipiki sipooti. Omusajja oyo bwe baamwekengera patro eyali ewerekera minisita ne bamutaayiza. Omusajja oyo kigambibwa mbu n'akwatibwa. Bw'akwatibwa n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi ne baagala bamuvuge bamukomyewo ku poliisi e Kampala. Mu kumuvuga mbu we baatuuka mu katoogo omusajja oyo ne bamugamba genda ne bamuta. Mu kumuta bwe bati bamukuba amasasi n'afa. Bagenda okukebera omuntu gwe bali basiteebereza nti ayina bbomu mu bbaaga nga mulimu migaati gya mwana yali agenda ku yali visitationidde ng'agenda ku ssomero lya mwana we yali asomera sayidi eyo gye yali alaga. Ne kiteeberezebwa nti omusajja yattibwa ku bwereere. Oba yattibwa ku bwereere oba yalina omusango oba balina kye bayisaawo naye yo fayiro keesi nakati terina we yalaga. Byabuzaabuzibwa Uganda tefunanga mazima, bannansi tebafunanga kuddibwamu kweyo fayiro. Ekyokubiri ono agambye nti omusajja yamukwata bulungi n'amuteeka wansi n'amugamba kyuka, n'akyuka n'amutunulira n'aggyayo pisito n'amukuba amasasi 3 mu kyenyi.
ekyo ng'omusirikale yenayina yakikola singa yalaba nnamba y'omusirikale oyo yakikola omusirikale oyo yali akwatibwa naye teyabifaako teyabiteekako budde oba fayiro yali badde esigala erondolwa lwaki nti omusirikale bwakugamba kyuka n'okyuka n'akukuba amasasi wano okwewozaako kw'omusirikale kuba kwangu asobola okugamba yabadde adduka dda gyendi ng'ayagala kunnwanisa kunzijako mmundu awo akutta n'okunoonyereza ne kutanoonyerezebwa naye singa kukuba amasasi enkuto naye bagenda mu kkooti tasobola kukusinga kuba tali muntu asobola kujjako omundu ng'atunudde eri naye nawe bakukwata obeera mu fiya kati musobola mutyo tukakasa nti ddala bano abantu baali babbi ba bbanka kuba tebabakwatira mu bbanka kyekisooka kuba bo balaga nti bakola okunoonyereza ne bazuula ekituufu nti bano abantu baali bagenda kubba bbanka emu eri ku Acacia Mall owulira statement eyo omuntu nga tomukwatidde mu action n'ogendera ku bigambo olina okuba n'obujulizi obumala nti kituufu ekyo kintu kye bagenda okukola nga ne wobeera ogyewo obujulizi okubulaga ensi ebeera satisfied. Uganda Police lwaki bannansi tubakubamu nnyo ebyo tuli oba mutuleetera endowooza nti bye mukola tebikwatagana oba tebitegeerekeka yeeno ensonga okutta omuntu omuteebereza kuba oyo omuntu aba convicted aba suspect omuteebereza okuba nti abadde agenda kubba oba bbye oba omuteebereza okuba nti yasse n'omukwata nga tonamugyamu information omuntu oyo n'omutta kitegeeza oyo muntu either nga kyabadde akola abadde akikola ku lulwo oba ng'oyinamu interest oba ekintu ekyo kyabadde akola obadde okiyinamu interest ng'otya okukulunkoma oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'oyo omuntu. So Uganda Police kibulamu kakati nno ebintu nga bino bw'obiraba nga bigenda mu maaso mu nsi yo tosobola buteewuunya kubanga kyannaku nnyo abakuumaddembe bwe baba nga be bakutta omuntu ng'ateeberezebwa okubaako omusango gw'abadde agenda okuzza kaakati mukuba waaki amasasi ng'olredde mumaze okumukwata era ng'abamu mumaze n'okubateeka ku mpingo. Kino kiba kiraga ekifaananyi ekirala nti omuntu ono attiddwa yandibanga abadde akwatagana naawe bennyininyini ababa bamusse kubanga baba baagala okubuza obujulizi. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza nagamba dda nti Ibuniani Junior School essomero ly'entambula nabyo mu mbeera zonna ez'abaana abaasigala ewaka nagamba nti oba omwana wo ng'ali waka ampuliriza mutwale ku Ibuniani Junior School kaakati mu kisulo omwana ono bajja kukuwa ne offer bajja kukusalyeko ne hafu basari ojja kubeera ng'ozifuna ate omwana abeera ng'ali ewaka ampuliriza. Kati wulira omulongoosa omuluutansozi bannayuganda mwenna abali e Bulaaya n'abali e Uganda ye ansa y'ebizibu byonna endulundu by'oyitamu kakati mukwire ku namba 410 oba teeka ku WhatsApp message ebisigadde bimulekere ojja kubeera ng'embeera ogivuunuka. Kati wulira bingi bigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda oba oli awo abantu abamu bibabuusa amaaso kakati nno nga tukyalaba abasajja abagezaako okuluwanyisa omulwanyizi w'eddembe Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kakati nno ate kajjampune laba bwagudde mu bbwa. Waliwo ebizuuse nga paaliyamenti ey'eggwanga Uganda eno kimaze okukakasibwa nti tekyasobola kubeera nga yeetengerera yokka ekole emirimu gyayo nga bw'olaba paaliyamenti ez'amawanga amalala. Waliwo ensonga lwaki olaba buli ekijja ekiva wa Mwami Museveni mu paaliyamenti kiyitawo buyisi ne bwe kiba nga tekigasa nsi ne bwe kiba nga tekigasa munnansi nga kigasa omuntu omu nga ye Mwami Museveni kijja kuyitawo buyisi kubanga paaliyamenti yafuukanga a stepping stone. Kaakati omwami ono kwalinnya n'akunukiriza by'ayagala onaasobola okubeera nga abifuna wabula amawulire galaga era abakugu bamaze okubeera nga basunsula n'okkuba ttooki biki ebiyinza okubeera nga bikolebwa okubeera nga paaliyamenti eno eterera na biki ebiremeseza paaliyamenti eno okubeera nga eterera. Nkwegayiridde nnyo njagala owuliza akatambi kano nkusaba n'obwombefu oli ebigambo bino ojja kwewuunya. Paalamenti erwana okwetengerera naye ng'embeera mweyagalira okwetengerera tegisobozesa. Kaakati osobola okunenya basipiika ba Uganda bonna abaze babaawo naye ekibuuzo kiweebuuza mbeera ki mwe bakolera. Oyinza ogaa nti ow'Ebungereza nga yeetengeredde naye biki ebituusa sipiika wa Bungereza okwetengerera? Ebungereza kasita omala okulondebwa ng'oli sipiika era bo balina n'enjogera nti sipiika talina kusaba kalulu. The speaker is dragged to the seat in the British House of Commons. Ennono yakyo nti Medinsereko tasaba bwa sipiika naye akalulu bwe kagwa ekibiina ekisinzizza ababaka abangi kyetunulamu ani asinze okusaanira
ne mumusikanga nene mu ntebe ye tayagala kuba aganze wano wammala banonze ng'omubaka kimmala kati kazibwe namuga nti medinsere ko gwosinze muffe gojja okusobola okutukumaakuma obulungi so kitegeeza nti omuntu mumutwala mu ntebe nga akkiriza nti ngenda kukolera abantu bonna so process emuleeta efaanana etya naye process eyaffe eri competitive eri mbakakuyega abantu uziza mu ofiisi eyo bwe mala okutuuka noonya nabo n'abasanyusa ntya kubanga bayiwawo omubiri ng'enjogera bayiwawo omubiri kwe kusomoozebwa okusooka kati omuntu yenna nga tofuddeeyo oba wakiragala oba mumyufu oba muddugavu bwemumuleeta nga mumuleetedde mu mbeera eyo yeesanga mu kusoomoozebwa okusoomoozebwa okulala ne kuba mu nkola yaffe ey'ebibiina by'obufuzi nti muleeta sipiika nga wa kibiina Kenya baamuleeta ng'ekibiina kyavaamu kitono naye nga kikoze omukago n'ekibiina ekinene kati Moses Wetangula sipiika ow'olukiiko olwa wansi National Assembly ava mu kibiina kya Ford Kenya naye yamala kukola ndagaano n'ekibiina ekya UDA nti bwe tuwangula nze abaka bange abatono bwe mbaleeta nga mumpa ekyogwa sipiika mu lukiiko olukulu olwa Senate Amason King akulembera ekibiina bakiyita Pamoja African Alliance naye yajja na mukago nti bwe tuwangula ababaka bange abatono babeera naawe naye ompa obwa sipiika bwa Senate era wabalabye enkola gye baakozeemu nga bagoba bamugoba kubanga yenkola gye tubaleeta ndowooza kati kigeraageranye n'owa Bungereza engeri gye bamuleetamu ekyokubiri owa Bungereza lwaki ebintu bino byogera nti bikulu fe abakristaayo bw'oli musajja muyisiraamu fe abakristaayo bwe tuba tusaba essaala ya kitaffe mu ggulu otemera ffe ya leero bwe tuvaawo tumusaba aleme kututeeka mu kukemebwa nti tukusaba naye totutwala mu kukemebwa kubanga tumanyi nti okukemebwa kuzibu kakati ffe tuteeka abantu mu bifu naye ne tubateekako ebikemo biyitirivu kati nja kuzaayo era nga ngeraageranya ku ya Bungereza sipiika bw'awangula e Bungereza ebibiina ebinene bisalawo nti Bungereza akuba akalulu ikubako kubwa akalulu naye baba bamuleese buleesi ye teyeereetera tasabira tomusanga ng'atuuziza abantu ng'ali mu kukuyega tekikkirizibwa kubanga tebaagala obeere mu mbeera yabyakukuyega buli lwona okuyega oyina n'okufuna baakakuyege oyina okubaliirira ng'owangudde kati okwewala embeera eyo togenda mu byakukuyega bantu naye bw'omala okutuula mu ntebe ebibiina ebinene bisalawo nti mu kulonda okuddako tebigenda kukuvuganya bw'oba ova mu kibiina kya Labour Party kati ekiri mu buyinza kyo kyennyini kisalawo nti mu kamyufu tekigenda nakuteekako muntu ate ne CP nayo neegamba tetugenda kuteekako candidate kati kiba kitegeeza oli assured of okuwangula abalala bajja kujja naye tebalina kye basobola kugezaako ng'ebibiina ebinene bikulekedde ekifo kati ekyo kikusobozesa okukola nga toli ku bunkenke naye wano kakati ffe mu mbeera eyaffe mu basipiika bonna okola naye ng'olina ekibiina gy'ovudde nga tonnaba nakutuuka kwesimbawo nga kokasi yatuula kati politics wa interests abalina interests ezaakuleeta basigala bakuvunaanyizibwako gy'oli kati ffe twakopa system efaanaganamu eya Amerika era ebonyaabonyeza basipiika bukya Trump ajja sipiika McCarthy bw'atyo bwe yagobwa muvubuka Matt Gaetz kati Trump gwalonze nga Attorney General yakulembera olutalo olw'ogoba sipiika naye nga kiki ekimugobya kubanga akwataganya ne Joe Biden ne bayisa embalirira okuwonya Amerika kye bayita shutdown naye olwa politics owakabalaza Matt Gaetz nga wagirwa Donald Trump nawaga tuleete ekiteeso tumugobe atuviirira n'atuviira Johnson yadda era tutuuse kudda mu kulonda kuno ng'atigomezebwa mu mbeera y'emu era nkakasa ne sipiika agenda okulondebwa ajja kutigomezebwa mu mbeera y'emu kubanga buli lw'obeera mu byobufuzi eby'ekika ekyo nga sipiika ayise mu kusaba kalulu ak'omutawaana sipiika alina ekibiina mwava ekibiina ekyo kirina interests zaakyo interests zijja kukola bw'oba toyagala interests ezo zikole lwana nnyo gw'ofune majority bwe tuba tugoberedde enkola eya presidential system kuba parliament gye tuyina
ekola nnyo mu nkola ya presidential system. Kati gyekola bwetyo mu America bwe bityo bwe biri. Nayo sipiika kasita tagoberera kibiina kyamuleeta nga bamufumuula. Uganda. Ne mu America bwe kiri. Makasi kye kyamugobye. Johnson ekyamutaasa butago kugondera Trump yadde Trump yali yavadda mu office y'obwa president. So kakati so mu Uganda bwe tuba twagala okutereza parliament okwewala okulwana kuno okuyita ekigezo baganchwera balungi kyayogerako. Tuyina okuddayo okwetereza ng'ensi. Nze ndowooza nti twetaaga okuddamu okubagasa emateeka omupya. Tukikola tuti ekyo? Anti kuddamu kubagasa emateeka omupya nga bannakenya baakola. Nti ne tukkiriza nti constitutional offices ziweebwa obuyinza. Amaanyi g'offisi ya president gakendere ku office ya ku siga erya parliament. Kuba jjukira ku mulembe gwa Kadaga mutwe gikwatako ye kennyini yagamba nti abajja mu parliament ye gyakulembera ne bakuba abaka tabamanyi nawe baayita kuyingira, tamanyi nawe baayita kufulumya. Kati kitegeeza parliament yali mu buwambe. Kati kino kye twalabye si kipya, kiina n'omukulu oli yakinyonyola n'okukinyonyola mu house ng'atudde mu ntebe. Nanga simanyi gye baava, simanyi bwe baayita kuyingira, simanyi bwe baayita kufuluma. Sibamanyi na bamanya. Sibamanyi na kubamanya. Kakati mu Kenya yadde sipiika wetambula bamuleese nga wa byabufuzi. Naye kizibu okwatagana n'abasirikale okuyingira parliament. Nti abavuka ne beekalakasa mu kwekalakasa kwakazibwako generation Z. Generation Z. Gen Z. Ne bayingira ne bookya n'ebimu ku bisenge mu parliament. Amagye ge Kenya tegayingiddewo, eyo ensonga baagirekedde poliisi. Era amagye gannyonnyola amagye eyo ensonga tetugiyingiramu. Omanyi lwaki? Kubanga ssemateeka waabwe omupya ekyo kyalamula nti amagye muyina we mukoma. Ekitongole ne kiba nga kisobola okwetengerera mu nkola yaakyo ey'emirimu. N'olwekyo nti abantu abali mu bitongole bino sigaddamuzi ojja kwebuuza balondebwa batya okugendayo. Nti akakiiko akasunsula abalamuzi ne katuula Kazibwe ne Medi Nsereko ne basaba ne batuula interview. Nsereko n'akulembera, Kazibwe n'akwata kyakubiri ne baweereza amannya wa president. Amannya abiri ye n'agamba nti Kazibwe yakwata ekyokubiri gwe nfudde. Kakati mu Kenya si bwe bakola. Mu Kenya Medi yakwata ekisooka yabeera. So uwa president baweerezaayo kukakasa bukakasa. Kibano kati wano president Nsereko wangula Kazibwe ye mulamuzi. Kati wano Kazibwe asooka president asooka nakuyita Kazibwe namugamba nti owaayi result soziraba Nsereko yakusinga naye nze nonze gwe. Kakati ogenda okutuula mu office teyetaaga gattako kigambo kirala ekyo kyokka kiba kimala nti result toziraba bakuwookya ebibuuzo nno yadde wayita naye omusajja yakukubya kaga naye olwokuba obuyinza mbulina kuwabiri bye bampadde nze nsazeewo gwe. Dokita otuvaawo tutya? Kakati awo okuvaawo tulina okukaanya ng'ensi nti ebyasoba bingi mu nsi eno naye eryato eribbira teribeeramu muwanguzi. Eryato nga libbira tekuba muwanguzi. Titanic bwe yali ekkirira abali mu kiraasi ennene n'abatono bonna baafa. Kakati tulina okukkiriza nti tulina okutuula ng'ensi wamu tukkaanye nti twetaaga n'okuddayo kumpi mu constitutional conference ng'eya constituency assembly 9 ssemateeka omupya. Tuddemu tukuŋŋaanye ebirowoozo by'abantu ba bulijjo tubigatte n'ebirowoozo by'abakugu kuba enkola eya ssemateeka eba ya mirundi ebiri. Ebirowoozo by'abakugu n'ebirowoozo by'abantu ba bulijjo ne tubijjamu ekisobola okugatta Uganda mu biseera eby'omu maaso. Ndowooza nti ekyo kye kisobola okutuwonya ebizibu bino byonna bye tulina kulwana mu paalamenti ne mugenda mu kooti nga nayo mugenzeeyo temugyesiga buli woddukira nga teweesigawo. Nyongera okubaaniriza n'okubebaza okubeera nga mugoberera omukutu ogw'enkyukakyuka. Okwagala ensi yaffe Uganda kikulu nnyo kubanga ono ye maama ye nnyaffe Uganda. Kati mukwano gwange ampuliriza naggambye nti akatambi kano kanjawulamu okusinziira ku obwo bwe tuzze nga tukola
kubanga kabadde keetaaga okubeera ng'oli mukkakkamu osobole okubeera ng'otegeera lwaki basipiika ba Uganda bakolera mu bunkenke oba oliawo nga tebasobola kubeera nga basaavinga bannayuganda wabula nga basaavinga interest ez'omuntu Ssekinoomu Mwami Museveni. Ensonga omaze okubeera ng'ogitegeera kubanga bano babakwata bukwasi ne babasalirawo busalizi ne bagamba nti gundi yaba afuuka sipiika ne wabeerawo n'oggulirira ne wabeerawo okuvuganya okw'embiranyi okulya n'okkomba essowaani. Kaakati abantu bano kasa batuuka mu ntebe babeeramu n'ekitima kiri gundi teyampagira sijja muwuliriza gundi yampagira oyo nyina okumusoosowaza. Ekibiina kino mwenva ne bekireeta bwe kiba nga si byamakulu nnyo ne biba tebizimba ggwanga nyina okubeera nga mbiyisaawo kubanga nkolera kibiina kyange sikolera kibiina kiri. Ow'ekibiina kiri ku opposition ne bwaleeta ensonga nga ya muzinze etya sipiika tajja gikkiriza okuggyako oyo ali ku opposition naye ng'alya mu lime ne mu luzise nga muntu waabwe yajja okuleeta ekintu kiyitemu ate nga nakyo okukireeta balina okusooka okubeera nga bakiteesako eyo mu bisenge byabwe ne mu nkukutu olwo ne bamukkiriza okubeera nga akireeta. Kakati nno biriwo nanga bigenda mu maaso ampuliriza sooka olye ku bigambo bino tukomewo. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dene Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofo ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'abasikawuto tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beeboka abajja okubangula omwana wo. Kale nno omaze okubeera ng'obitegeera wabula omulongoosi omuluutansozi akugambye nti keera bukeezi ogende wali eri akoleko ebizibu ebikwambadde byonna asobola okubeera ng'abikwambula olwensi ekuterere bulungi nnyo naawe weeyagaleko ng'abantu abalala. Ab'e Bulaaya WhatsApp ekola bulungi nnyo tewali kulanga kulala. Ennamba 910 y'ey'omulongoosi omuluutansozi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso oba oliawo ampuliriza okulya n'okkomba essowaani. Mathias Mpuuga atandise okwongera okubeera ng'atuyana zikala. Jjukira nti ono yasooka n'aŋŋoolebwa wali eri mu kuziika omugenzi Muhammad Sseggirinya era abantu ne bamwesamba n'ab'omu constituency eyo yennyini gy'ava ate abaamulonda nga balaba omusajja ono takyalina nsa takyali mu kanigguusa yadde okutwala eggwanga mu maaso. Kaakati ono yaddamu oluvannyuma n'agenda gy'azaalibwa bwe baali bafiisizza omuntu ku kyalo kyabwe gy'azaalibwa era abantu ne bakola ekintu kye kimu ne batuuka okubeera nga bamuŋŋoola n'okwagala okumuyisaamu empi n'ensambagere. Kaakati bino byonna okubeerawo waliwo ensonga lwaki weebiri era Mpuuga ono alina okugenda mu maaso n'okubeera nga yeegendereza. Bw'ataagendereze agenda kwongera okugwa ku mitawaana sinakindi okubwa emiggo egy'omuserengesa e Kaganga. Kati bino byonna lwaki weebiri laba bwino wuuno amaze okubeera ng'azuuka omusajja aleesa akatambi nannyonnyola ensi lwaki Mpuuga akola bino byonna ate nga twali tumwenyumirizaamu. Doesn't matter emyaka gy'alina ekitiibwa kiba kitiibwa. It doesn't matter omuntu emyaka gy'akola ki gy'aba nagyo. Kakati wotegerera omuntu atali mu nsa ate obwola omukulembeze otegedde mulayini ya muto kyokala nkugambye ensa bana basajja okubeera n'ensa tebakyetuuma wabula ebikolwa bye bitegeeza abantu toyina nsa. N'otandika n'okuwayiriza n'ogamba abantu ti omukulembeze ono gwe mulaba teyalambula musajja olinga ali mu ddwaliro tuba tukyali awo. CCTVs ez'eddwaliro ne zifuluma ng'omusajja ali mu ddwaliro maama wa Sseggirinya ng'ali ku mulwadde. Agwesige mawe mukirano ensonga zintabuse anti nkotte gundi no tofaayo. Otegedde sebo omusajja n'akola atya? Omusajja najjawe muka kasita otandika okwemuka ng'oli musajja mukulu ng'ebigambo byo tebikyakwatagana n'olimba abantu n'ogaffe tetwateesangako ensi n'egenda kizuula nti bano abasajja okufuluma ekkomera wateesa ne gavumenti era nga nakati ensi ekyabuuza wagisuubiza ki? Otegedde ne tubuuza gavumenti gy'otaateesa nayo ebigambo wabizzeemu n'owayira ne Daily Monitor nti ekuwaayidde
N'ogyetonza. Kati gogenda gyetonderawa. Waliyo gisaba milioni 2 ogenda bawa mmeka okutta integrity yaabwe. Yali asaba mmeka? Yali asaba 2 nezigwamu. 2 n'okusoba. Kakati ye ebigambo yabiridde nabyeyogerera. Agenda basasula mmeka? Kuba kati credibility ya Daily Monitor ye yali agisse mu kaseera kali we yasabira 2. Kakati Daily Monitor naye gamba mukuza credibility ya basebo ne bannyabo tubategeeza nti omukulu ono naye kati abakoleki abasasule n'okwetonda yetonde social media platforms zonna ne ku mikutu gyonna emitimbagano gy'abadde agendako ne ku media houses abadde agendako ng'aboogerera nti temulina information. Aba ino kuba compensation ebigambo yabiridde. Era bulijjo twebuuza lwaki omukulu ono ebigambo bye tebikyakwatagana nkola ya kibiina ateeka kwe yajjira ku NUP. Soga wali enteeseganya. Be yasuubiza mwami Museveni byali bimala okutegeeza nti ekibiina ngenda kyabuluzaamu era kyakola. Newankubadde ekibiina kikyagaanye. Kyagulanyi Robert Sentamu yamulakidde. Bwe guba mugaati. Yamulakidde akyamulakira. Nakugamba waliwo ebigambo ebyogerwa ne sagala kubeera nga nnyongerako yadde akatono ddala. Kaakati nno waliwo bwino ate era omulala gwolina okubeera ng'otegeera ebigambo byongedde okulanda. Akabano gurupu navayo ne nkolera vidiyo ne nkubulira ekigambo kabano kitegeeza ki era lwaki bakayita kabano era lwaki weekali nga tekavaawo. Kaakati nno bino byonna bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Njagala owulira amatooga tegeke bulungi nnyo okanule n'amaaso. Bannayuganda naddala abakyala abafuna embuto abakyazaala. Kaakati tuula owulire olina mukazi wo agenda kufuna olubuto oba ali lubuto, oli mukyala oli lubuto, olina muganda wo ssenga wo maama wo oba mukwano gwa nga mpuliriza olina mukwano gwo ng'ali lubuto. Kati wulira kigambibwa mbu okusinziira ku makerenda abakyala bano ge baweebwa aga antinento kaakati gaviddeko ebizibu bingi nnyo. Abaana bazaalibwa bangi bafuna ebizimba. Abaana bangi bagenda kutandika okubeera nga bafuna obulwadde obw'okugwa ensimbu. Wuliriza, ogwa ensimbu. Naye nga kino kizze kitya? Lwaki kizze? Kaakati sijja kusuna oba sijja kusumulula ng'ate osuna bigambo byewulirireko ggwe. Ebuyikwe omwaka gwokka oguwedde abaana abalina ensimbu 1829 bonna balina ensimbu. Ebyo biri mu biweke bye mumira antinento. Akabano kamakinga sure nti kakuleetera ebizibu mu nnyumba yo ebirabika okubeera nakyo disaster oba ebirabika okuba nti Katonda oyongera okusaba ennyo osibe osabe ojjanjabe otunde ku ttaka. Saaba wa episodes z'ebyobugagga ebiri mu buyukwe mujja kakasa. Omunyarwanda abagamba mwettanire antinento era muzaalire mu ddwaliro muve mu malwaliro ga gavumenti. Bwe kiba si kyekyokuzaala tusooke tukuyimirize. Bw'oba tosobola kuzaala tosobola kutwala mukazi wo mu malwaliro ageesigika aga private ng'ogeesiga nti lino lyagundi ofune dokita wo. Okitegedde nga tosobola kugemerayo mwana wo, tosobola kujjanjabirayo mwana wo, tosobola kujjanjabirayo mukyala wo. Puliizi mwesonyiwa amalwaliro ga gavumenti. Omwaka guno akabano tugenda tukawezezaamu emyaka 2 kati. Akabano tukamazeemu emyaka 2 nga twogera kabano. Myaka egi nga tubagamba mwesonyiwa ebigundi bya basooka kubuuza gwani obeerawa oyina abaana bameka ono omwana wo waakumeka ku bibuuzo bye bakubuuziza kwe bajja eddagala lye bakuwa. Kyemugamba mu Uganda yonna buyukwe yeesinga obukyafu bateeka oteekawo oguboozibozi mbwe ensimbu eva ku bukyafu bw'okwata ku bikyafu n'owa omwana oba n'okwata ku mwana mbw'akawuka bwe kagenda ku bwongo ne kaleeta ensimbu bakulimba.
akabano kabakola ebintu kakati nobeera gwe oyina omwana wo ensimbu mulirwanaawo alina ow'ensimbu mulirwanaawo alina ow'ensimbu mujjanjabye biganye nga agula ettaka jja nga mwenna mumuguza nga gwe omuguza ye tagaana obadde yagala miliyoni 10 ng'akuwa 10 n'ezi nga ne mulirwana amuguza nga ne mulirwana amuguza buyukwe atudde ku bya bugagga saabibagambadde ebintu ebyo kyonna bannayuganda kye baakola abasajja bano kinene ddala era bannayuganda tulina okwongera okwesabira nga bwe twerwanako kubanga bino ebikolwa ebigenda maaso byeraliikiriza. Ampuliriza nga bomaze okubeera ng'owulira ebigambo ebyo kaakati nno tulina okumanya ti Mukama gy'ali era Mukama oyo tasumagira, talya mandaazi, talya menvu era teyeebaka. Bino byonna weebiri bikolebwa kiseera buseera wabula essaawa ejja kutuuka ng'abantu bano nabo bafuuse lufumo. Ani atalaba ku obote? Abo bonna baaliwo ne batulugunya abantu naye kati essaawa zino z'embuyaga ezikunta. Buli mbwa n'olunaku lwayo oba buli muntu n'olunaku lwe. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, bannayuganda bongedde okubeera nga basaba essaala naddala ezo enkambwe ng'olunaku lw'eggulo bwe nakunnyonnyodde. Era obubonero obwa bannayuganda abasinze okusindika essaala butandise okubeera nga bweyoleka nga bweyolekerawa mu famire mwennyini eya Mwami Museveni gwe mukwano gwange atugoberera. Era bweyoleka butya? Kaakati no waliwo omusajja agamba nti Mwami Museveni enfa ye oba enkomekerero ye ate egenda kubeera mbi nnyo n'okusinga abalala baali babaddewo. Anti ono agamba nti abaana be, famire ye, bazzukulu be bonna bagenda kuloza ku bukambwe ate obw'abantu bannayuganda. Ebigambo bino Honorable Lutamaguzi azabyogera enkya n'eggulo naga nti mwe mwegiriise, mwe mweyagalire ennyo ku bannayuganda, mwe mubalumye mubakooza akajiri n'akakanja naye olunaku lugenda kutuuka nammwe mugende babasonseke mu bituli ng'emmese ng'olumunonye wekwekeka nga temulabawo. Kati mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza, njagala owulire ebigambo bino kubanga nagamba ebigambo bino tutambula nabyo obeere ng'obyewulirirako nga bw'obirabako nga biva mu kamwa k'abo abantu abeera bavuddeyo oba oliawo ne babyogera naffe ntugamba tetujja kukona nabyo katubibawe nammwe mubitegeere olw'ensi yaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka Wangale tukwatagane mu wakaffe agenda okuddako. Bye bye katambi kaakano. Nakulagula wano it was me. It was me at the time I told you that you will die slowly in a very painful manner or in the very painful way, and you are observing it right now. Chinachigamba kubikola bino byokoze bana nakugamba Museveni ojja kufa mpola mu bulumi nga tali akubye essasi wabula ng'ofa obulumi ng'ofa mpola olw'ebikola bino byokoze bana Uganda bose b'otulugunyiza mu ngeri. Ogenda kufanga akagere kakuluma, akakongovule kakuluma, obulima bukuluma, guno omukolo kati wafuuse salibongo otambula oliwo oti ng'oyagala okutegera nti tokyalina ky'oli. Bw'agenze Dubai omukulembeze na bwajja emmotoka zimukima direct kurani we wali nyonyi we parkings emmotoka zi Mercedes zanne zimutwala olya era bw'obanga ofulumye gye babadde bakuyise emmotoka zikusanga ku mulyango eza VIP ne zikuvuga mpaka ku kisaawa ku State House gy'ogenda. Naye musajja mukulu olwavudde mu kikonferensi bakutambuzibwa kilometers meka bakutuse mu VIP wing y'ekisaawa ngo tolanga bakudimininze yeyo VIP gyobadde ofuna luli obadde ng'okyali bantu bakutegera nti gwe president wa Uganda. Yeyo VIP gyobadde ofuna emmotoka zibadde zikukimanga kuki akuraniwa kwennyini ku kisaawe ne zikutwala mu lubiri lwa president oba gy'oli. Era emmotoka zibadde zikukimanga okutwala okuzze ku kisaawe. Naye kati twakulabye ozunga ovudde mu kiwolo kiba ne baleka bakutambuza mukungujjo bakuyisa mu VIP n'ogenda n'otambula gwe tokiraba nti bakutegedde nti tokyalina mulamwa. They can sit and observe. Yes, nga chobo dobulanga butudde wali noboka bwesiyo no ogundi bwolo nga katudde wali katunulira nga ngotudde oti